Se Dr. T Amale ndabagamba nze siri wanayingi siri muntu wa bulijjo sifira mu kavuyo nava mu kyalo nga nsetinze ebintu byentekeddwa okukola Kampala kati bwe ntuukako n'ensanga Kampala nga alimu noise mungi mulimu abagenerator mulimu tractor eyita mulimu awemula mulimu omulalo abbya kasimu oyo noise tasobola kunnemesa kutuukiriza bigenderwa byange omusajja hamu kigundu mu katabo ke bayita success and failure based on reason and reality akulaga ebiteeko by'abantu bisatu nti mulimu ba failure abali poor n'abali successful kati Uganda ejjudde ba failure ate nabagamba nti ba failure abasinga ekibi bali ne mu parliament abala bali mu government balina ne mmotoka kakati abasajja bano benkuleetedde amazima oli w'amaanyi kansooke nakaye wisdom nze kaye wisdom mutabani w'omulalo mbwati abalala bali ku byabwe eyakulanga anywa amataba gatali mu mazzi wadde ne ku seriraaka anti tuli wano wamula oli w'amaanyi okuddiragana amagye gonna n'ogateeka ashibaga ye w'amaanyi yatulese no isima ine kintu kyayogedde nga tenneyanjula nti kankubuulire mu biseera bino bye tulimu tulina okubanga nti wabaawo project ey'amagezi ng'eno ffenna tukuŋŋaana ffenna bullet n'ebeegi tukuba mulabe nga tuna postinga nti mukwate jambi ya mutema abanyarwanda simanya mwoke kundi simanya mugire kundi nawe kyali aboogera ebyo bye bali isima kubuulire amma bana mwenda bali ku volongoto njagala obeebaza nnyo ensonga enkulu endeese wano omuto wange Ashbal Kato yasobodde okukola ekintu kino tuveeyo ne message outstanding kino kistanding anti no bullet after ballot oluvannyuma lw'abantu abamu ebyatuukawo ebyagala wano kitegeera kakati kyetwagazaho okukola kibe kiti naffe tetukooye okukola obukozi t-shirt eziriko ekifaananyi kya Museveni kati ne tusalawo ate tujje ne message kati message eno eyamba ate mu time y'okuba nti ngaffe ba blog ababeera ku zino media tulina okukwatagana nga industries teki muno wakuyita sibya ate 10% tukolaganenga abayimbi ate yanzibye ffe tugenda kujja nga tulina style ndala wemba nina cry nga yakabi bano bonna bajja kukola njagala gumya bannayuganda abasiru nabe bakanya musaayi ne bannabyabufuzi abalina obwongo obutono si bangi bakuba bakola noise omungi abantu abategeerekeka n'abaagala ensi yaabwe gye bali bakuba bali silent wabula mbasaba nammwe abali silent ng'ensi yammwe mugyagala tuyimire twanukula eddoboozi ly'abawumba tuutu eriyimuse kati okwagala okutulemesa nti penge kakensa lunguye simanya nti kaduuka abamu balina bweru wa ggwanga abamu balina bweru wa ggwanga kakensa ali bweru wa ggwanga ali mugamba ku page this is the family of Gundi do the needful kakensa kyokka yendugwa mwana muganda nansesingemwawo buli blogger yenna waabeera ebweru abeera apiikinga ku bintu obeera fed by YouTube wano wobeera ebweru wallahi oba olowooza Uganda tosobola natambula mu kkubo nvudde mbaali okutuuka wano nakakola ki nakatuuka nabadde kubokosolo njagala obategeezaako Uganda is a sovereignty country ne bw'onoowandiika ebbaluwa mmeka nga osaitinga abantu batema abantu wano Uganda ejja sigalawo we shall defend protect the sovereignty of Uganda banda mwenna abavubuka togenda mu bintu n'okwata kintu noincitinga abapoliisi government ziba faceless gojja lowooza olina amaanyi omukubi ennyondo ekyo ekifaananyi kyokka America kasita ekiraba newe baba kubalukaaga kyembadde nze nsaba okwogerako bino ebirala babyogedde kintu kimu nakyogera ne ŋŋamba nti tulina obuzibu muzeeyi wabadde wabulamu mu campaign kye bayita message ne to counter whatever side kye boogera olaba ebigambo bino this is a message bw'osoma wano eno message ya bukagamba omuntu kisimo ina kyagambye n'ogamba nti waliwo okugaba t-shirt nga ziriko bifaananyi bya muzeeyi waffe tali atakimanyi nti ino tuwagira muzeeyi naye kwegamba nti ka message omuntu ayagala kipya baako kyomugamba naawe owagira Museveni kubanga yaliko nabagamba omuntu atakkiriza nti gundi ansinga aba mulogo naye kyenjagala okusaba President Museveni nebaza nnyo abakulu abali mu security nebaza omukulu Sabiti omukulu Ochola omukulu Kandiho Muhoozi omukyala Nalweyiso omukyala Nacho bonna abali mu security wabula President Museveni tukuba eddoboozi lyaffe gwe mulundi kati ogusoosa okukuba eddoboozi okwenvestinga ne mu bantu abasabira eggwanga abantu beweesiga okusabira eggwanga abasumba ne bannaddiini bafuuka babbi abamu bakawoowa balina abakazi babiri abalala basiyazi abalala banyazi abalala balogo ate buli wajja ne babuukawo n'essente kati ate n'ekyokubiri essaala teba break fast
n'obalaba mu State House eno beevuma naye mu State House batuula bonna ne kacaayi bakagabana olaba eno ku kituuti so nammwe abasumba mbabuuza amazima nja baatula amanya kuba muli basumba Pastor Bugingo muli luddawa kubanga mu bulokole waliyo ebigambo bisatu waliwo kye tuyita same accord same spirit ne same attitude muyinza okuba musabira amakanisa nga buli makanisa eggwanga nga muli makanisa gammwe naye njagala ndabe Pastor Senyonga Pastor Bugingo Pastor Kayanja Pastor Kiganda Pastor Serwadda Pastor Bugembe Pastor Manjeri same accord same spirit same feri Bible egamba bweti Pastor Bugingo ayina ne program we bagiyita emisingi Bible egamba mu Psalms nti emisingi bwe giba gyonoonese omutuukirivu kyayinza okukola eyo tesobola kuba kanisa naye olw'okuba n'abagenda ku mulambo gwa kitaawe bonna baffere kati buli omwana ayogera kinga bulina abakazi babiri oyo omwana mumugamba amazima eyo si kanisa eryo ssabo lya kitaawe bw'aba anaakola ekkanisa entuufu eri agitunde batundewo agenda alokoke ate atandikire mu ndigo yo n'erinnya lyawo jengo nkubuulya nze Dr. T ndi musajja mulokole oba wadde okimanyi eryo si bulokole waliwo abagamba temusala musango nedda yiga yali mufere naye n'abagenda ku mufu tebalina authority kwogera ku bufere bwayiga kuba nabo baki kati President Museveni bonna bannaddiini beweesiga abasabira eggwanga Pastor Bugingo yaliyo naye mufere totubuuza bibuuzo buli gwalabe wayiga alina mufere obubaka buli bwe buti kubuulidde njagala obubaka obutwala mu bannaddiini muveeyo nga we mwebaveeyo naye kakati ekisinga obukulu kale malayo nze njagala okusaba ab'ebitiibwa Katikkiro amadiini ne baseeka nga we mwangu okondeminga poliisi naye atera muvengayo mukondeminge ne ku bavubuka abo engeri gye beeyisaamu batya okubavuma kubanga batya okufiirwa emirimu gyabwe anti kati omupuleyinga ku fensi naye muvaayo nnyo poliisi naye n'otavaayo ng'omukazi ali mu uniform omuyaaye n'akwata ennyondo n'agenda amukuba ennyondo ezi kuno okwekalakasa kuli coordinated yisima abavubuka abasaasaanya ebipiira ne bajja ennaakulabi ne bagenda wali namuŋŋoona ne bajja mu town babeera coordinated nga babala nti baba n'akikuma naawe atalina byakola ogenda kukola ki naye ofiira mu bintu gwe by'otaategedde ate kino ekintu lwaki tulina okusabira eggwanga enkwe ne mu poliisi mweziri ne mu security kyembadde ngenda soko simba wakati awo isima kyembadde ngenda okwogerako tinammwe poliisi mbasaba busabe bw'oba tokola kintu nga kigenda kusasamaza eggwanga n'oba ozze kwata buzidoomu tokikola mu ngeri olaba tokikola mu ngeri mwe bafuniramu kuba basayininga sente za security twakakaliza obujagalalo ozze kwata presidential candidate kirabika oyagala kujustifyinga budget gye bakuwadde nze nziramu ekibuuzo kyange Pastor Bugingo Pastor Kayanja Pastor Serwadda Pastor Kiganda Pastor Bugembe Pastor Manjeri Pastor ono waffe nalu omukulu Lubega simbambonye sijja basamba muli kubanga waliwo ebigambo bisatu mu Bible muyinza okuba ku bituuti byammwe musabira eggwanga ne waliwo kibata same spirit same accord same attitude twagala muyita abantu oba bibiri nammwe mwegatte tubalabe nga mwenenya ku bibyo naye temujja kwenenya kuba nammwe mulina amazambi n'amanyanga kankubuuze gwe kyeka gwa tusinga obulokole what is wrong with pastors to unite bonna baana ba misota kyova olaba nti owookubiri anenya owookusatu ate amakanisa mwagaliraana mbadde mbasaba amakanisa nago alinga azimba wote njagala nfukamire Pastor Bugingo kamfukamire okwefukamira amakanisa mugabe ku space muliranaganye nnyo Senyonga aliranye Kakande aliranye ani simama tolaba ate bagende nakasongola naawe nedda Pastor Bugingo yakwogera nnyo ku byama chachi ngagakulira wali Pastor Bugingo gende Mbale Pastor Bugembe gende Kapichorwa walio binira Pastor Kakande gende Masaka so bane katubasibu ono sikusaaga tusabire eggwanga lyaffe abasumba mwegatte President Museveni abasaba bayaye Donda yabasaba abala security n'abavubuka mwena tubasaba eggwanga lyaffe nze negayirira security kyokka bwe muba bambi yakobye mukola temusasamaza muzeeyi tumukuumidde ligase ye osegedde isima kubanga osobola okukola ekintu ng'oli wa security ate kiba kyaffectinga ligase ya muzeeyi nkusaba busabe mubeere bulungi ze Dr. Tiamale kaye wisdom ebigabo byonna ebyogereddwa byange byona ebya pasita